nze Kapalaga ndi wano okukongratulatinga muganda wange olw'ekkula lye tutuuseeko. Ekkula lye tutuuseeko lya buwanguzi okulaga nti tusemberedde. Bwe kiba kikopo tutaddeko omukono gwaffe ogusooka. Era engabo tugirumiza mannyo. Bino byonna ebiriwo muganda wange tebiteekeddwa ku breakinga, biteekeddwa ku makinga. Kino kyokka kye kiraga nti tuli ku kituufu. Bw'abanga President Museveni jjo bagambye nti yakuŋŋaanyiza emikono miliyoni 5, kitegeeza abantu miliyoni 5 ezasazeewo nti zimuwagire. Lwaki batya? Lwaki bajja ku makya mu emisana ng'ensi yonna eraba okujja ku offices okubba ebintu? Gavumenti kyeyina ekyamaanyi bayina mmundu, bayina amagye, because they are the state. Bakozesa bubi ebintu byaffe okutulugunya bannayuganda. Naye nkugamba nti ffe kye tuyina ate kye kisinga. Katonda, abantu. Ebyo ebintu ebibiri bw'oba obiyina ku sayidi yo, munnange tewaliwo kiyinza kukulema. President Museveni yayina abantu 27 n'emmundu ndowooza bazaali 2 ze yatandika nazo, naye ng'agenda kulwanyisa bataliyoni za Uganda. Ne bagenda ne balwana. Ku mulundi ogwo nga bwe nze mbagamba, emmundu etufuze okuviira ddala mu bafuzi b'amatwale baagireeta, n'etufuga ku mulembe gw'Obote, n'etufuga ku mulembe gwa Amini, n'etufuga ku mulembe gwa President Museveni. Emmundu ne kati okyagiraba nti etufuga. Emmundu yeesalawo. Kino kye kiseera kyokka kye tulina nga bannayuganda okwetakuluzaako okufugibwa emmundu. Olwaleero amagye ne poliisi birumbye ekitebe kyaffe ekya NUP Kamwokya emisana ttuku ne babba emiliyoni 23. Miliyoni zino 23 ze zimu ku ssente ze twakuŋŋaanyiza wiiki ewedde. Wiiki ewedde twakuŋŋaanyiza miliyoni 17 zaabadde za kuyambako ba MP okwewandiisa. Ba MP bagenda tandika okwewandiisa olunaku lw'enkya n'olwokutaano. Abamu ku bo baadde babulako ssente, era twagenze tudistributinga miliyoni 25 mu buli region eya Uganda okugenda okuyambako kwabo ababadde babulako ssente. Oli abulako 3, abulako 5, abulako akakadde. Twafieldinze ba candidate 427 be bagenda okwesimbawo okuvuganya ku bwa MP nga bayina flag ya NUP oba nga bakutte umbrella. Ba MP abo baadde beetaaga ssente ze twakuŋŋaanyiza. President nga Kyagulanyi yeetaaga emikono okugenda okugitwalayo wali okulaga nti abantu bakkiriza yeesimbewo. Olunaku lwajjo bakoze press conference era ne bategeeza bulungi nnyo nti emikono bagifunye. Naye munnange gavumenti yabadde tekisuubira nti emikono bali awo banaagifuna olw'okuba nti baagaana okutambula. Baagaana Kyagulanyi okutambula okwegazaanyiza mu nsi. Kakati babadde shocked nga bwe baali shocked nga NUP etandika, nga bwe baali shocked mu buli kimu. Baadde shocked nti emikono gyegiri. Kyovolaba nti baasazeewo ne bagamba tugende tulumbe. Ne baleeta bataliyoni yonna yonna, ne baleeta amagye gonna gajje galumbe office. Babbye ebintu ebyenjawulo nga gavumenti yebibba ku bantu. Babbye emikono gye gya signatures, babbye branding material omuli poster, omuli banners, omuli berets, omuli t-shirt, omuli penny, omuli notebook, omuli CCTV camera gye tukwatisa ababbi bagyonoonye yonoonye. Eyo ye gavumenti yammwe. Muganda wange bw'obanga tonnategeera nti weetaaga okukyusa gavumenti, labira ku ebyo ebikolwa byekola. Bw'ebanga eri popular ng'abantu bagyagala nnyo, lwaki tegenda mu kalulu? Bw'abanga President Museveni nga bw'agamba nga bakyalibe bwe bagamba ti President abaddewo era abantu bamwagala nnyo era basiimye, kakati lwaki tebaleka system ne zikola nga bwe ziteekeddwa okukola?
ne bagenda mu kalulu ne bawangula. Bino byonna byonna biteekeddwa okulaga nti tebalina maanyi, muganda wange, balina amaanyi gamu gokka ga mmundu ge bategeera. Era biteekeddwa okulaga nti tuli ku kituufu. You understand? Tuli ku kituufu, muganda wange. Tozikiza. Boy! Tozikiza. Kino kye tuliko tuli ku mazima. We are talking the truth, the naked truth. Kyovulaba batidde kubanga baali batukuumira mabega nga tetulina kwogera munnange nga fena bye tuliko byebyo mukazi ng'alina akabina Liverpool ngeza nnyo nga tetwogera ku nsi yaffe nga tetwogera ku ggwanga lyaffe nga tetufaayo balifuga batya. Ku mulundi guno gwokka tuzibusa amaaso buli mwana gwolaba ayogera ku ggwanga lye, ayogera ebigambo kimu bibiri. Liverpool yakendeera n'Arsenal, kati Uganda yeri ku mimwa gy'abantu. Ekyo tebakyagala kubanga bwe muzuukuka muba temukyabbibwa. Amaanyi gaabwe gali mu kubba. Banyaze eggwanga lyonna. Kati bwe muzuukuka muba mujja gamba ekyo kiriwa, sente za COVID ziriwa, sente z'enzige ziriwa, sente mugenda kuba teka ku accountability. Ekyo kye bataagala. Naye nkugamba muganda wange, vidiyo eno ngikoze okulaga nti it is now or never. Tuli ku kituufu. Kyova nti amagye gakola ebyo byonna bigakola, babikola. Tolowooza nti nno bipya. FDC nayo bagirumba nga bagenda mu kalulu era ne babba empapula zaayo. Naamini babikola, n'Obote babikola, ne Bagadafi babikola, buli omu abikola. Naye ku nkomerero amazima geeyerula. You understand? Amazima galinga butto. Bw'omuyiwa ku mazzi, butto ne bwaba mutono mutya. Amazzi nga mangi gatya, butto adda ku ngulu. Kati amazima geego. We are simply talking the truth. Era ensonga lwaki batidde kubanga balaba twogera amazima. Kakati gwe bw'obanga okyali eyo ngo ondaba oli muvubuka, eggwanga lino olitunuulira liteekeddwa okukyuka, naye ng'ebyo byonna tobiraba. Tugwe tosobola kulaba ku injustice ezo n'ogamba naye bw'abanga President Museveni waakabi nnyo nga tumwagala nnyo, ate lwaki alumba baavuganya nabo? Lwaki abagaana okutambula ku maradio? Lwaki abagaana ebipande bya President Museveni obiraba ku nguudo babiwa juice naye bya Bobi Wine bagenda babijjayo, police igenda ebijjayo. I mean, the emperor is naked.